إن الحمد لله لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, era tusaba okusaasira n'emirembe bibeere ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange ne bannyinaze, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba okusaasira n'emirembe bibeere ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, tukirabye nga kya buvunaanyizibwa olw'okuba nti oluvannyuma lw'akaseera katono nnyo abakkiriza okuva mu mawanga ag'enjawulo, okuva mu nsi ez'enjawulo, mu bunyomero obw'enjawulo bagenda kuba nga batuukiriza empagi ey'okutaano, empagi eya Hijja. Allah subhanahu wa ta'ala gye yayogerako n'agamba ti walillahi ala nnasi hijju lbaiti man istataa ilaihi sabila, nti teeka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, etteeka eryo nga ligenda eri abantu nga bakakasibwako okuba nti balambula ennyumba ya Allah eri omuntu oyo abeera nga afunye obusobozi. Insha Allahu ta'ala mu musomo gwaffe guno tugenda kubanga tutunuulira empagi eno eya Hijja, naye ng'entunula gye tugenda okubanga tukitunuuliramu oba ensomesa gye tugenda okubanga tugisomesaamu ejja kuba nsomesa ey'okuba ti abafu omukkiriza bw'abanga agenze n'atuukiriza empagi eno eya Hijja, migaso ki gy'afunamu? Era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali nga atulaalikako empagi ya Hijja, bigendererwa ki ebya shariya oba bewandiise maqasidu sharia, ebigendererwa ebyekusike Katonda waffe bye yayagala okuba nti bituukirira eri omuntu kinnoomu, eri society okutwaliza awamu n'abantu abo bonna ababa bagenza okuba nti balambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala e Makka. Naye nga tetunnaba kutuuka kubanga tutandika okwanjula ensonga ya Hijja, kikulu nnyo omukkiriza amanye nti ennaku zino kikulu nnyo okumanya ebigendererwa bya Allah subhanahu wa ta'ala mu tashri'. Ma hiya maqasidu sharia fi tashri'? Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali nga atulaalikako bye tulina okukola oba nga atuziizaako bye tutalina kukola, bigendererwa ki Katonda bye yayagala okubeera nti bituukirira? Omuntu ayinza okwebuuza ti lwaki kikulu nnyo ilmu eno eya maqasidu sharia okubanga tugisoma nnyo n'okubanga tugitegeera? Okuddamu kugamba tewaliiwo kintu kyonna, tewaliiwo tteeka lyonna Allah subhanahu wa ta'ala lye yatuteekako okuggyako nga lirina ekigendererwa kyayo. Ekigendererwa ekyo tusobola okubanga tukimanyi nga Katonda akitutegeeza, oba kiyinza okuba nga abamanyi baffe bagezaako okuba nti bakinoonyereza ne batuuka ku kigendererwa ekyo. Gwe teweewuunya, gwe kennyini omuntu Katonda okukutonda yalina ekigendererwa kyakutonda. Kyova olaba nti yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Katonda bwe yasalawo okuteeka omuntu ng'omusigire gwe mu nsi, yamuteekamu ng'alina ekigendererwa, era ekigendererwa ekyo n'abanga yakinnyonnyola bulungi nti ekyatutonza kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era muteeka eddala afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Katonda atubuuza nti abaffe abantu mulowooza
nti twabakola nga tewaliiwo nsonga yonna ebakozesezza, twabakola nga temulina mulamwa gwonna, nti era ekiseera tekigenda kutuuka mubeere nga muddizibwa gye tuli. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu kutonda omuntu okuba nti alina ekigendererwa lwaki amutonze, ekigendererwa ekyo yakiyisa mu babaka. Era n'ababaka abo Allah n'atulaga nti yabaweereza naye nga balina ekigendererwa. Katonda subhanahu wa ta'ala n'agamba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, mazima twasindika mu buli kibiina ky'abantu, tusindikamu nabbi ne tusindikamu omubaka, ani ibudu Allah, ng'ekigendererwa ky'abannabbi abo, ekigendererwa ky'ababaka abo, obubaka bwabwe bwalinganga bugamba nti ibudu Allah, musinze Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumusinza, wajtanibu taghut, ate mwewale okuba nti musinza shaitan. Amateeka ago bw'ogeetegereza gongera kukakasa nti arkanul islaamu zino ettaano oba arkanul islaamu ennya ezimanyikiddwa nga eziri practical al amaliya, tewaliyo rukunu yonna okujjako nga Katonda waffe alina ekigendererwa lwaki yatuteekako empagi eyo. Era nga bw'ojja okukyesanga nti tewaliiwo kintu mu Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuziyizaako ng'abaddu be, okujjako nga waliwo ensonga gye yali atwekesa, okujjako nga waliwo obulungi bwe tufuna bwe tuba nga twewaze ensonga eyo. Wale funa ekyokulabirako, Allah subhanahu wa ta'ala yatonda eggulu n'ensi, naye era yagamba nti wama khalaqna as-samawati wal arda illa bil haqq, tetwatonda ggulu n'ensi okujjako nga twazitonda nga waliwo ensonga ey'amazima, nga waliwo omulamwa ogwo nga mukulu. Kyova olaba nga tetunnaba kutuuka ku Hajj, tusobola n'okutunuulirako mu bwangu nti swala gwe gy'osaala, tolaba nti bw'ogenda mu Qur'an osanga Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar, nti swala gy'osaala ekigendererwa kyayo, omulamwa gwayo, ng'oggyeko okusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala nti ogenda kwogera ne Katonda wo, naye swala eyo ekigendererwa kyayo kwe kuba nti omuntu bw'asaala taddamu kwetaba mu bikolwa ebibi, mu bikolwa ebitamwa, mu bikolwa ebitali birungi ebiyinza okuba nga ye ng'omuntu bimukosa ate nga bisobola okukosa ne society eyo gy'awangaaliramu. Bw'otunuulira ezzaka, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agiraalika yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khudh min amwalihim sadaqa, mu maali yaabwe jjamu saddaaka, mu maali yaabwe jjamu zaka, naye nga ya mugaso ki? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maqsadu ya shariya, ekigendererwa kya shariya mu zaka, kuba nti zaka eyo etukuza gwe nnyini kugitoola, era zaka eyo egenda kubanga yeeyongeza emaali yo kuba nti eyongera okubeera nti y'amaanyi, egenda kubeera yeeyongera ebeere nga nnyingi. Wasalli alayhim, ate teweerabira okubeera nti obasabira, inna salawataka sakanun lahum, kubanga bw'obasabira eswalazo ezo zibatebenkeza. Ekitegeeza nti ne mu zaka namwe ekigendererwa Allah subhanahu wa ta'ala yakinyonnyola bulungi. Bw'ogenda mu mwezi ogwa Ramadan gwe twakakuba emabega, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ng'agulaalika, yagulaalika naye yamaliriza n'agamba nti la'allakum tattaqun, ensonga lwaki mbalaaliseeko okusiiba, li anna al-maqsad ash-shar'i, kubanga ekigendererwa ekyokusika ekirimu la'allakum tattaqun, musobole okuba nga mufuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiba kitegeeza nti bwe tuba tuyingira mu musomo guno ogwa Hijja nga tumaze okulaba nti empagi ez'obusiraamu essatu ezisooka gonna amateeka gali kiriya mu Qur'an, nga waliwo ekigendererwa ekyokusike, waliwo ekigendererwa Allah subhanahu wa ta'ala kiyayogerako, kyongere kutukakasa nti ne Hijja Allah tabaraka wa ta'ala yagituteekako ng'eyina emigaso. Era y'ensonga lwaki mu maaso eyo tujja kukiraba nga Allah agamba nti yashhadu manafi'a lahum, baganda bange abakkiriza abagenda okukola Hijja, wandigenza okutuuka okuva wano nga weesunze okuba nti ofuna emigaso egyo, ng'ofunye maqasid, ofunye ebigendererwa ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yasuubiza
omuntu abeera akoze hijja ng'agikoze mu ngeri esingayo okubeera nti yennungi. Senga twali tutegeera maqasidu sharia, law kunna naqif inda maqasidi sharia, senga twali tufaayo nnyo okulaba nti mu bikolwa byaffe mu kutuukiriza kwaffe ibaada tugezaako nnyo okumanya ebigendererwa bya Katonda byali ki, la saada al amun, bakakasa nti ensi eno yandijjuddemu emirembe, wala saada salaam, kugamba twalibadde nga tuwangaalira mu mbeera nga tewali muntu atya munne, twalibadde nga tuwangaalira mu mbeera nga ya mirembe, la saadati lmahabba au la ammati lmahabba, twandibadde nga twagalana nnyo wakati waffe. Kubanga bw'otunuulira ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byetuteekako, Allah yatuteerawo esswala nga tukuŋŋaana emirundi 5 tusobole okuba nga tugumya oluganda lwaffe ng'abasiraamu, tusobole okuba nga tumanya ti newankubadde ebweru wa masjidi tusobole okuba nga twawukana mu madaala, twawukana mu madaala ag'obugagga, twawukana mu madaala ag'ebitiibwa bye tulina mu by'obufuzi, twawukana mu madaala mu bitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuwa, naye bwe tutuuka mu swala almusawat ffenna tubeera nga tuli kyenkanyi, kubanga ffenna tuba tuzze kukakkana maaso ga mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Law kunna nusalli salatan maqasidiya, senga twali tusaala esswala nga tugoberera ebigendererwa bya Allah subhanahu wa ta'ala mu kutulaalikako esswala, twandibadde nga tusembereganye nnyo ng'abakkiriza. Naye olwaleero olaba nga tusaala, wa maa dhalika saada fiina alkhilaaf, tukyalina enkaayana, tukyalina ennyombo, tukyalina okuba nti omusiraamu akuba musiraamu munne amabega naye ng'ate gwe basaala naye. Gyandibadde ng'emitima gyaffe nga giri wamu nnyo, era y'ensonga lwaki wandirabye nti lakaana almujtamaa mujtamaan akhlaqiy, society gye tuwangaaliramu yandibadde society ng'ejjuddemu empisa, kubanga mukimanyi ne bw'oba oyogedde bwogezi ku swala, swala yokka yesooka okuyigiriza empisa ng'omukkiriza. Senga twali nga ddala tusaala esswala mu butuufu bw'okugisaala tuli ku maqasidu sharia, abaffe omuntu yandibadde asobola okuba nti afuna omukyala gwamanyi nti si mukyala we, naye galira naye mu kisenge n'asula naye ate n'amala n'asaala, kubanga bino ebibiri tebisobola kukwatagana. Fa imma swala, eidha osaala esswala as-salatu allati tanhaaka ani al-fakhsha'i wal munkar, eyina okuba nga ekuziizaako okukola ebyambiyoone, okukola ebikyamu, okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Wa imma zina, bino ebibiri tebikwatagana, kubanga bw'otunuulira esswala, esswala eyina kuziiza kino. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuziizaako obwenzi yagamba nti wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Obwenzi Allah yabuteekawo oba yabulaga nti bwo bujjuddemu bwonoonefu, kati ate swala yeziiza obwonoonefu. Kitegeeza nti omukkiriza tasobola kusaala swala nebanga esswala eyo etuukiridde mu butuufu bw'okutuukirira ate n'amala n'ayenda, kubanga esswala eno yennyini yeyina okubeera nti emugaana okubeera nti ekola kino. As-salatu wa zina la yajtami'an, esswala n'obwenzi tesobola kubeera nga zisisinkana. Era kyova olaba nti abamanyi baffe batugamba idha lam tanhaka salatuka ani lfahshai walmunkar, esswala gy'osadde bw'ebanga tekuziyizizzaako kukola bikyamu, kunyiiza banno, kubeera nti okola ebintu ebitama mu society, fama sallait, kitegeeza obeera tosadde. Kitegeeza nti as-salatu allati sallaitaha, nti esswala eyo gy'obeera osadde laisat illa salata mekanikiya, obeera osadde swala eri mekaniko etaliimu attachment wakati wa mwoyo gwo n'oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyakulaalikako okubeera nti okola ekyo. Law kana almuslimuuna yuzakkun, senga abasiraamu baali bawa zaka yaabwe mu kkubo eryetaagisa okuba nti liweebwamu zaka, bil kayfiya almunasiba, nga tugiwa mu ngeri gye tulina okubeera nga tugiwa, binniyati saliha, nga tugitoola n'enniya eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulalikako okuba nti tugitonderamu, lama stamarra almuslimu ala riba, omusiraamu aye tasobola kuba nti atoola zaka ate ku sayidi eno ng'adiiringa mu riba. Lama stamarra almuslimu ala alkasbi alharam,
omusiraamu tayinza kubanga atoola zaka ate mu kiseera kyekimu nga ate bw'anoonya risiki mu makubo agatakkirizibwa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alaalika zaka yagamba nti tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Zaka eyina kututukuza, zaka eyina kutukuza maali yaffe, zaka eyina kuba nti emaali yaffe egifuula nnyingi. Naye ate bwe yali ayogera ku riba yagamba nti yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat. Riba eno ate yeeyongera kubeera nti enyigiriza, yeeyongera kubeera nti ejjamu baraka mu maali. Ekitegeeza nti attijara wa riba au azzaka wa riba la yajtami'an. Tosobola kusisinkanya kutoola zaka ate nakudiringa na riba. Azzaka wal kasbu al haram la yajtami'an. Omukkiriza tayinza kubanga atoola zaka omwaka guno ate n'abanga alina business gyakolanga business eyo ya haram, kubanga omugaso gwa zaka ate kubeera nga guziyiza omuntu okuba nti atambulira mu layini esifaanaganako bwe zityo. Garadhu zakatu at-tathhir wa tazkiya. Ezaka eyina kutukuza, kati eba yakutukuza ki ate enkya n'ogenda mu riba? Eba yakutukuza ki ate enkya n'obanga oli azaamanya musiraamu munno? Na bwekityo ne bw'otunuulira era okusiiba, senga omusiraamu yali asiiba as-sawmu sahih, okusiiba okutuufu okwo Allah subhanahu wa ta'ala kwe yatugamba nti ekigendererwa la'allakum tattaqun, lama sama muslimin ma'a imra'a gayra zawjatihi aw gayra mankuha thumma yut'ibu al-a'imma bil as'ila. Omusiraamu yandibadde nga talina ngeri gy'asitulamu mutwe gwe n'abanga asiiba, ate asiiba ayina omukyala tali muwoowo ali waka, kati n'atandika okutawanya bayimaamu. Tiwamma imaamu ekisiibo ky'omuntu afumba oba ekisiibo ky'omuntu kiramulwa kitya? Abeera nti asiiba ate ng'alina omukyala atali muwoowe. Already ekisiibo Allah subhanahu wa ta'ala yakiteekawo na kigenderwa kya kutya Allah. Fa ayi taqwa, otyaki Allah subhanahu wa ta'ala mu Ramadan ate nga wansi wo waliwo omukyala gw'osula naye gw'osiiba naye mu courts, ate omukyala oyo nga si wa halal. Kiba kitegeeza nti taqwa tatuukiridde mu ggwe, era kiba kitegeeza nti tewali nsonga lwaki obeera otawanya abawalimu ti ate ekisiibo kyange kiramulwa kitya bwe mba nga nsiibye n'omukyala atali ki atali muwoowe. Li anna gharadha as-sawm, kubanga ekigendererwa, li anna maqsada as-siyam, kuba ekigendererwa ekikulu Allah subhanahu wa ta'ala kiyagenderera mu kusiiba, huwa taqwa, nga bwe yagamba nti la'allakum tattaqun. Kati bwe tujja ku hijja, oluvannyuma lw'okubanga tuwadde introduction eyo, omusiraamu akimanye ti omuntu akola hijja entuufu, hijja n'ekigendererwa ekituufu, wallahi yandibadde nga tetwetaaga na kumulifaalingako nti haji wuuyo, kubanga obubonero bw'omuntu eyakoze hijja entuufu, al-hajjul mabrur, hijja eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yakkiriza, obubonero obwo obeera obulabako. Senga twali tukola hijja mu butuufu bw'okugikola, law kunna nahujju, senga twali nga tukola hijja bi ahsani kayfiyatihi, mu ngeri gyesaana okubeera nti ekozesebwamu, aw kunna na'tamir, obanga kola umra zaffe mu butuufu bw'okuzikolamu, ate kyandizze kitya ennaku zino abantu kye boogerako ti osanga omusajja n'agenda akola umra, ate bw'amala n'aba n'endagaano e Dubai n'omukyala, ng'omukyala oyo si mukyala we, omukyala oyo si muwoowe. Kiba kitegeeza nti talina umra gy'abeera akoze, kubanga umra yo bw'ebanga tesobodde kuba nti ekuziiza kukola kino, wallahi nga tonnaba wadde okutuuka ewakaawo, tonnaba wadde okutuuka Entebbe oba e Uganda n'osala busazi oba ne musala busazi oba ne mukola bukozi endagaano yammwe nti nze nva Makka mu umra oba nva Makka mu hijja naye tusinkane Dubai oba tusinkane mu kifo bwekiti bwekiti, gwe tosaana okwebuuzaamu nti abaffe eyo hijja gy'obeera okoze ahuwa hajjun mabrur, yeyo hijja Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yayogerako hijja entuufu? Hal hadhihi hiya al-umra al-maqbula, abaffe eyo ye umra Allah subhanahu wa ta'ala gyakkiriza. Buli bw'olabanga nti ekigendererwa ekyo tekituuse, kiba kitegeeza nti ddayo weekyekinge. Musiraamu munnange, muganda wange, mwannyinaze, oyinza okuba ng'osaala naye ng'esswala teyina atharu yonna ku mutima gwo. Toyinza kuba ng'osaala ekyokulabirako oli musajja mufumbo, naye swala ki eyo etakugaana kuba mukyalawo? Swala ki eyo etakugaana kulyazaamaanya mukyalawo?
oba gwe mukyala gwe asaala eswala mu butuufu bw'okugisaala, swala ki eyo gy'osaala ate etakugaana kubeera nti okumpanya bbaawo? Swala ki gy'osaala ng'emanyikiddwa bulungi nti eswala etuyigiriza kukkakkana, etuyigiriza bugonvu, ate n'oba ng'oli mujeemu nnyo mu maaso ga bbaawo? Kiba kitegeeza nti ddayo weetegereze eswala gy'osadde. Oba oliawo eswala gy'osadde ebadde eswala eri mekaniko, swala ya takbiira, yakugenda ku maviivi, yakugenda ku sujud, yakuvaayo n'otoola salaamu, walaysa lihadhihi salatu ayi atharin ala nafsik. Nova mu swala ng'eswala eyo terina impakiti yonna gyekukozeeko. Toyinza kubanga osaala eswala n'ogisaala mu butuufu bw'okugisaala, watastamiru ala dhulmi al-akharin, naye n'osigala ng'ate oli mulyazaamaanyi amanyikiddwa ow'olulango, eyo tesobola kubanga swala ntuufu. Era oyina kuddayo eswala eyo osobole okubeera nti ogyetegereza bulungi. Kaifa tusalli wa tuthiru lisaanaka fi a'raadi nnaasi. Oyinza okumatizaani nti ddala wasadde eswala, as-salaatu al-maqaasidiya, eswala ejjuddemu ebigendererwa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyayagala bituukire mu swala, n'oba nga tokuuma lulimi lwo mu kuvuma abantu, mu kukkakkanya abantu, mu kujerega abantu, mu kugeya abantu n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Ayi salaatun tusalliha, oyinza otya nkuba nti wasadde eswala, wa hadhihi eswala la tamna'uka an akli amwali al-akharina bil baatil. Osanga olwayiro omusiraamu wallahi nga mu swala ye mulungi nnyo, nga khushu'u ye ng'eri waggulu nnyo, naye ng'eswala temuganye kubeera nti ali azaamaanya. Nyina muganda wange omu yannyumiza ekyafaayo nga kiri waaqi, si kyakuteebereza buteebereza. Muganda wange oyo yayagala okuzimba, n'agamba nti munnoonyeze inginiya. Fa ahdharu lahu muhandisan, ne bamuleetera inginiya. Waawano Uganda si byebweru oba si byabunaayira, ne bamuleetera inginiya, naye nga inginiya eyo bw'omutunuulira yadhharu alayhi jamii alaamaati taqwa, buli kabonero konna ak'okungulu k'omanyi akakwatagana n'okuba nti omuntu ono mutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'omulamulidde kungulu, bwe kiba kirevu nga masha Allah, bweba nur eya sajida emutoolokokako oba emuvaako mu feesi nga yeeyo, bwe zibeera ngoye nga zeezo, nga n'entunula ye olabira ddala nadharu al-muttaqi, entunula y'omusajja atya Allah subhanahu wa ta'ala. Era baatambula bulungi, ne batuuka ku sayiti, ne bagyetegereza. Omusajja ono yennyina n'amugamba nti la shakka omulimu ngenda gukola. Fattafaqu ala al-mablaq, ne bakkiriziganya nti ngenda kuwa bwe ziti. Fahana waqtu salatu al-maghrib, ebiseera bya salatu al-maghrib bwe byatuuka, ono mukwano gwange tusomesa naye, musajja wattu eddiini ye si y'amaanyi, Qur'aani ye si y'amaanyi, eswala ye si y'amaanyi, naye agamba nti lamma nadhartu ila wajhihi, bwe natunuulira ekyenyi ky'omusajja oyo, itma'anna qalbi, natebeekera ne ŋŋamba nti la shakka nfunye omuntu omutuufu agenda okubeera nti azimba ennyumba yange. N'ekyo ekyaddirira, lamma haana waqtu salatu al-maghrib, kasita obudde bwa salatu al-maghrib bwatuuka, musajja ono agamba nali siinaamu shakka yonna okuba nti oyo alina okuba imaamu wange, kubanga ne kul huwa Allahu ahadu yange nga sigyesiga. Falamma ammani fi ssala, bwe yankulembera mu ssala, ra'aytu khushu'ahu, nalaba okukkakkana kwe, obwetoowaze bwe, okugonda kwe, amaama rabbil alamin, engeri gyakkakkanamu gyagonzeemu mu maaso ga Katonda. Falamma ftataha bil fatiha, bw'atandika okusoma suratul fatiha, agamba nti nawuliranga eddoboozi lye nga liyingira nga litambula mu musaayi gwange. Era eswala eggwa, bakkiriziganya bulungi, omusajja amugamba nti omulimu ngenda gukola, naye empaako deposit ya bukadde 5. Musajja agamba nti wallahi mu mutima gwange kye nali ndabyeko, nali siina shakka yonna, ne bwe yandiŋŋambye nti zonna zireete, nga mmaze okukakasa nti omusajja ono ndina musajja omukkiriza, n'eswala gy'asadde nga swala yeeyo. Naye bw'akwata obukadde 5 n'abumuwa, n'atambula, ne ba-exchanginga kontakiti. Muganda wange ono mukwano gwange annyumiza nti eyo yali firaaqu bayinahu wa bayinahu, kwegamba hadha firaaqu bayini wa bayinahu, ye yali ensibulagana wakati waabwe ababiri. Yagezaako omukubira nga amasimu tagakwata, kasita yaddamu okumukubira omulundi omulala amasimu n'agajjako, n'agamba nti ilal an, n'okutuusa essaawa yakakati siddangamu kumuwulira. Abooluganda abakkiriza, okujjako nga tuzzeeyo ne turajaa, ne tuddamu ne twekuba mu mitima, abaffe swala ze tusaala, swala zikubwako impact ki?
Ramadani gyosiiba ekulekako impact ki? Zaka gyotoola ekulekako buufu ki? Hijja gyokola ennaku zino walillahi alhamd baganda baffe bangi abavubuka Allah subhanahu wa ta'ala abawadde sente. Ate Allah n'abawa hidaaya okuba nti sente ezo bazikozesa mu kumutya. Era kyova olaba nti olwaleero bizinesi ya umra ne hijja ze zimu ku bizinesi ezisituse. Kumpi buli mwezi kati tulina ekibinja ky'abantu abagenda okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala mu umra. Naye ekibuuzo kigamba nti umra ezo z'okola buli mwezi oba buli mwaka ayi athar ekulekako buufu ki? Ekulekako impact ki? Bw'olaba nga umra teyina impact yonna gyekikulekako kitegeeza nti tonnaba kwetegereza maqasidu sharia agayina okubeera nti gatuukirira mu umra eyo. Yensonga lwaki omusomo gwaffe guno gw'okusoma hijja naye nga tugisoma dirasa maqasidiya, nga tugisoma nga tunoonyaamu ebigendererwa bya sharia, kijja kutuyamba nnyo nti si umra yokka si hijja yokka wabula esswala yonna okutwaliza awamu lakunna mu'tadilin, twandibadde nga tuli ddala abantu abatebenkedde obulungi. Senga twali tusaala esswala zaffe mu tufu bw'okusaala twandibadde nga tweyisa bulungi mu famire zaffe, twandibadde nga tetulyazaamaanya baana baffe, abaana twandibadde nga tetulyazaamaanya bakadde baffe. Omuzadde yandibadde asaala atya, yandibadde asiiba atya, ate naaba nga tayagala kutoola school fees wa mwana, yandibadde ayinza atya okugamba nti ate imaani ye erinnye nnyo nga tasobola kubeera nti ayisa bulungi bakadde be, tasobola kuyisa bulungi miriraano gye n'ebirala bifaanaganako bwe bityo. N'olw'ensonga eyo introduction eno egamba ti dirasatuna lil hajj, omusomo gwe twagala okusomako nga tukwatagana hijja, dirasa shar'iyya fiqhiyya maqasidiya. Twagala okugusoma okusinziira mu sharia, amateeka gagamba ki, fiqhi kyalimu, ate bigendererwa ki Allah subhanahu wa ta'ala byatuteekako, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala teyatulalikako kintu kyonna okujjako nga yakitulalikako nga kiina maqsadun shar'i, kiina ekigendererwa ekirungi. Senga tukikola mutuufu bw'okukikola obuufu obwo bujja kubanga butulabikako. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.